ku level gy'aliko kati ali worth tetulina kye tumubanja byonna abikoze mu nsi n'andisabye management n'amuli okumpi bamu advising okuba nti bw'aba akola show takyakola show za kugendagenda buli wamu. Chameleone ali ku level kabiba bebukulu abo gamba nti buli mwezi aba ne kimu buli district naga nti ngenze mu kisaawe ngenze Hoima ngenze Boma mvuddawo ngenze football mu kisaawe buli just once blogger bayogeranga ne kuva Isima yatulekawo. Is there any change? Yeah, for me ndaba mulimu loopholes nyingi abantu bamwe babikola nga si kyabwe nga bakyesiba ku bwesiri olina akola ekintu nakuba critique n'omusanga I see some of them. I'm not a big fan naye n'osanga omuntu ng'alina kyakola nga si kikye naye ng'ayagala kubanga Isima nolwe nga akyeteekako bwetiisi jakola bwe kiti. Isima was real, was natural. He would give you the way nga bw'alabamu ekintu ate ng'alina information. Research is very important. Emirimu gyonna gye tukola gino oba ffe abamawulire oba abantu ababalira gyonna kibi nnyo okukola ekintu nga tokoze tolina enough research ku kintu oba yogenda okwogerako ng'abamu bwe babigwamu obugwe nti Isima yayogera ekintu nga kyekyo kyamanyi. So to answer what you've asked, yes, nze nsuubira tetunnafunayo anybody else right now ajja kukola exactly oba something similar ku kya Isima kye yakolanga nti abantu baffe nga bwegambye tebali real. Njagala okuba nga olwamiti n'akoppa ekyo, njagala okuba nga ono n'akoppa kino, tebannabeera nnyo mu kifaananyi kye. So for me tumisinga Isima yensonga lwaki nti olwaliro naawe olaba amaloboozi ge gakyakomawo tukyalaba ebintu byeyogerako ebimu ne bituukirira. So it's not something easy okufuna exactly Isima era kijja tutwalira mu time. As someone awangalidde media, how do you advise these youth abaka joininga media obutabeera so involved mu bintu nga ebyavaako okutwalibwa kwa obulamu bwa Isima? Tonoonya likes na numbers, beera real. Tokola kintu kuwaana na kukyamulamu lwaleero nakoze no. Mwagadde nnyo okukola ebintu olwaleero abavubuka abantu bebakoledde 10 years 15 years eko gwe noyagala okikola in a minute because ozize okedde osobodde okufunayo akasimu osobodde okubeerawo n'owalamba omuntu n'ovuma omuntu ekirala banaye yakakusa omukisa gundi yeeru. Tulekere awo okuteeka obukyayi mu bantu baffe. Ndaba nnyo abantu abakola olugambo, abantu abakola entertainment shows, amawulire aga entertainment baagala nnyo. I'm not saying you naye abatulaba olwale muve ku kintu ky'okusiga obukyayi. Togenda n'osanga omuyimbi olw'okuba bambi music atagaddemu tebitambula buli n'ogamba oyo yagwa takyalina hit. Nedda tuukire ku bintu ebizzaamu eggwanga lyaffe amaanyi nti abayimbi be tuvuma oba ba celebrities ab'enjawulo balina abantu ababakiririzaamu kati tubaataakinga. Do not go and abuse, to go beyond. Tuge ku kintu ekirungi ekizimba eggwanga lyaffe, tukole ku bintu nga omuntu oyogera ku birungi byakoze. Okitegeera tetujampinga n'ogamba nti kakati oyo talina hit. Kati onansonyi okussa ekigambo kya mwami Oze Chameleone. Chameleone ayinza okuba ayinamu obuzibu oba ne family here and there. Tetusamuka. No. Tumuzzeemu maanyi, tumu-encouraging. Teri muntu atalina buzibu mu family ne gy'ova buli omu alina obuzibu. So oba alinamu ebitagaddemu tumu-encouraging. Let us be there for him. Tumwagale, tumu-celebrating n'abalala bonna nga batambula. Obadde mu press conference n'ogamba I think it's high time Chameleone aleke. Chameleone nandisabye ku level gy'aliko kati takyali worth. Tetulina kye tumubanja byonna abikoze mu nsi nandisabye management n'amuli okumpi bamu advising okuba nti bw'aba akola show takyakola show za kugendagenda buli wamu. Chameleone ali ku level kabiba bebukulu abo gamba nti buli mwezi aba ne kimu buli district naga nti ngenze mu kisaawe ngenze Hoima ngenze Boma mvuddawo ngenze football mu kisaawe buli just once a month. Kimumala n'amanya nti ebyo bimaze takyali ku level yo talina kyakakasa byonna abikoze byonna abiyimbye. So nze nsuubira nandi musabye nti ku level gy'aliko alina kukola show emu omwezi n'afuna bandi ye gy'atambula nayo n'awummula bw'amala naga katugenze Masaka katugenze Jinja katujja genda whatever oba Mbalala nga once a month boye level gy'erigase gyatuuse. Kuno ekyo nsaba bannamawulire nga mpu kya Chameleone tetulumba abantu tube mawulire ag'obukyayi tweyagalize tutunulye ku kintu nti ono yakoze bulungi ekintu kati kakyogereko ekirungi ono alina kyatambuleka okusinga okuba nga twagala kuzaala wa buzalawe. That's very wrong. But I'm sure BBS Kawunyema ya Jackster tebikola. Jackster omuyaayo oyo Jackster omulabo oyo
Jackson musajja wange ali mu mataka mulaba atambula talumba alina restaurant kati abantu nga Jackson professional guys ajja kuleeta aleete B twagala muwulire bwe gatyo okuba nti tuzimba ate tugattako ku kitugattako nga kirungi. Obugambo bwewaire abatestes abavuddeyo ne idea eno. Oh yeah, it's brilliant. I love it. First of all, nja kwebaza abana mwesigwa waliwo ne Bukenya Media okujjukira Isma yali kyali wange nnyo nga tukiziganya bintu bingi. First of all, musajja musiraamu ate ekirala mu byamizannyo ekirala nga nze nasooka n'omukwata omuteeka ku TV okulaga abantu nti yes ayinza okuba blogger naye alina sense abantu batandika okufollowinga Isma ayogera ebintu ebyamaanyi so nasajjiddeku baganda bange bwe bantu genda baganda tulina twagala kukola kintu kino kyensuubira nti kirungi ate kimuzza okuba nti tumwerabira tumuselebratinga kibeere tekikoma ku Isma yekka celebrating n'abantu abalala nandyaga tukuleyo omupiira nga gwamoze radio abantu abatuvudde ku maaso abawirako naye nga tuba celebratinga mu bulungi bakola era nga twegattira wamu very good thing and I really support it. Okay, thank you. Ebimu abiveeko tusuubira omucelebrating mu bintu bingi Chameleone ye mutwe gusi asuubira ssaawa ya leero genda ng'ayimbira mu baalazi ez'enjawulo olw'amaanyi g'ayina legacy agikoze Chameleone yandibadde akola shemu mu mwezi n'agandi kati nkoze photo district okuddako ngenze kukola Masaka mu mwezi omwaka gugenda okugwako ng'akoze district zintoza nantono ekibuuzo kinene nnyo ekyo nnyo okukosebwa mu ngeri ki entuufu gy'obuuza okukosebwa Isma is tazikawo Isma bw'aba ku musambi wa mupiira abakapiira nzobo batikawo ne Isma is a brand eyali nti oba oyagadde oba oyagala toyagala abantu bonna bakola ebintu bingi naye omuntu abanga asobola okwogera politics n'ayogera entertainment n'ayogera history n'ayogera family affairs omuntu oyo bane tasangika so for me Isma was a role model. Isma was a guy nga bone bwaba omukutte bukwasi ne bwaba mupiira aba biki ajja kudwa n'ensuubira naye kino era kigenda ekibeere kyokulabirako negye tuli feno nti abantu bwe bati tuba appreciating tamali wona abadde ayogera n'agamba nti tusobola okuteekawo tugende mu maaso n'okukola bye yali atandise okukola ddala okuteekawo bwa simanya agriculture center ya Isma which actually I agree with you tamali nti bye yali akola bye twongera okukola era nga dibuddene up to now okubeerako Isma ebitagenda kubeerawo naye era kigende n'abantu baffe abali mu entertainment ng'abayimbi nga probably n'abakapiira abali mu area eyo okuba nti abantu babalaba nti olwali tulina abayimbi ab'amaanyi abantu batafaako nti b'amaanyi naye nga bana tuva ku maaso tujaga musajja oyo yali w'amaanyi ate nga amaze n'agenda nti omuntu nga oze Chameleone abantu nga Cool abantu nga kosi Kenzo n'abalala webali olwaleero tetuba appreciatinze naye tuba appreciating even when they are here and tebannaba tuba mulamu bwensi nebintu bikyuka onfuna bulungi nnyo nti omuntu olwaleero oyinza okuba omulaba nti muzalawa waali kati ng'omusajja muganda waffe oze Chameleone ne management era kalbane kantola omukisa guno n'omugamba nti muyimbi w'amaanyi naye ebimu abiveeko tusuubira omucelebrating mu bintu bingi Chameleone ye mutwe gusi asuubira ssaawa ya leero genda ng'ayimbira mu baalazi ez'enjawulo olw'amaanyi g'ayina legacy agikoze Chameleone yandibadde akola shemu mu mwezi n'agandi kati nkoze photo district okuddako ngenze kukola Masaka mu mwezi omwaka gugenda okugwako ng'akoze district zintoza nantono so abayimbi nga oze Chameleone tuba respecting nga bwe bali okusinga abatuvudde ku mwazi olwa bituuse ku Isma bijja kutuuka ku basajja ng'abo so nensaba nti tu appreciating abantu baffe era bwe tugenda okuba nga asobola okuba nga tugenda mu maaso simanyi jakubya kyogerako okufa kwa Isma kwaleetedde buli amaanyi mu kintu ekiyitibwa freedom of speech omanyi omuntu asookera kumakya okwogera ekintu ekyaliwo ekiribaawo n'ekiriwo kati Isma yali musajja alabira ewala era ng'akwata ku nsonga asobola oginyonyola n'agiggusa wala abantu abamu bandika ne channel zaabwe ku YouTube zifuna nga wakwata ku programu y'omuntu tagireka kikimu ng'akyaddeko so ddi buli amaanyi nnyo ate nekireetera okuba nti nno abantu abo abamu batya n'okutya batya okwogera we naaganga alaba ekintu ekinyigiriza Uganda ng'atyo kyogerako because amanyi
nti ekintu kyo kyatwala muntu mulamba. So kyamaanyi nnyo nakusala kwamaanyi nnyo okuba nti n'abantu batya okweyogera kiki ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe. So ndi buli amaanyi nnyo kusaidi yange. Okay, mukulu Tamale Tamale Junior njagala yogere nga buloga. Kiki kye wayiga mu kufa kwa Isima? Kuba kimanyiddwa nnyo nti ne babuloga abasinga badduka eggwanga. Okudduka kwali kusalawo kwabwe, tekwali kwange, era siri mwogezi waabwe, sijja boogerera kubanga ebyabaddusa tebakiŋŋambako ekyo. Naye okutwaliza ewamu omuntu yenna mu nsi muno asinga okubeera omukulu ye muntu ava ku kyakola nakkirira wansi ayambe ku mbeera z'abantu. So many times abantu tweyita amannya ndi kino naye leka ebikolwa byo bikwogerere. Kyoli tokikulembeza. Nze ndaba abakungu mu ggwanga lino omuntu bamuwa woofiisi tayito n'emukulembera, nze mundaba ndi minisita, mundaba ndi MP, naye nga tasobola kukka wansi wadde okuyamba abantu baffe ku mbeera ze bawangaaliramu. Kale oba tokoze kyogereko. Isima yabyogerangako. Isima yayogeranga ku nguzi, abamu ne bamulaba na bulala. Isima yali atuuse ku levo nga bw'aba anoonya sipiika wa paalamenti mu ggwanga lino ayinza obutamubula, naye ng'era ekyo tekimulobera kwogera ku bitatambula bulungi. Kale nze nga buloga, era akyali buloga, kwe kusoomoozebwa kwe tusanze, era kwo kukyali. Tulina abamawulire abakubiddwa nga si babuloga, kisegera tulina bannamawulire abateesebwateesebwa. So amawulire enkozesa yaago naddala nga tuyamba abantu baffe tusanga okusoomoozebwa, kubanga leero amazima bagayita bivumo. Omuntu w'omuganda naye gwe gundi tonyumye, olaba waliwo amusasu, aŋŋamba atya nti sinyumye, naye nga kituufu tonyumye. Sigera ntuwoga nti oli musiru, njaga olaba naye ffe abasoma psychology obusiru eba state gy'osobola okuvaamu. Osobola okusiriwala mu ddakiika eyo, oluddako mu ddakiika eyo okulina ogeziwala. Be bantu bosanga bafuka ku maku kulwa abamusiru, naye wamala okwambala empale bulungi n'akuba ekikalu bavuga n'amamotoka ga bbeeyi. Unoga nti mukama kati olabisenga ki nga looya, naye wali abadde afu. So Isima kye yali yaleeta okulaba nti twogera ku biruma abantu, tutwala mu maaso ebiruma abantu. Ekyamazima twatya kubanga fear is part of life. Era omuntu atatya aba musiru. Ekyamazima mwakola ki? Twatya segera twewuunya. Nikaka tukyalina ebibuuzo kwa police report efulumanga n'ebyo si bye bikulu kati. Ekikulu ekiriwo kwekumaakuma kutwala byeyagalanga mu maaso, kubanga leero ne bakadde bange bano abaludde mu mawulire enkya bayinza okuba tebaliiwo, naye ffe balitwogerako ki. Abantu bali kuŋŋaana olwa junior bajje bateekewo emipiira, ekyo nno kikulu. Yes, njogedde naye nange eriyo abali kuŋŋaanako ne bagamba kale wadde junior yafudde empana mubaka bootongo nga sina masasi. Eriyo abalijja bagamba nti ebikolwa bya junior ebirungi tubitwala yo gyebiri kakati naffe twekubemu ekifaananyi nti mbadde mbamalaaya mu malogi naye is there a memorial for me. So naffe abatudde wano twekubemu tooki ku butwe ebiri tujjukibwa kwa okufa kwa butondo.